Section 32. Ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'omusanvu omwaka guno, ssentebe wa disitulikiti y'e Mubende Michael Muheereza Ntambi yasomera olukiiko lwa disitulikiti emirimu egyakolebwa omwaka gw'ebyensimbi oguwedde n'ebyo ebisuubirwa okukolebwa omwaka guno. Gye buvuddeko kyazuulibwa nga bwe waliwo ensimbi obukadde 28 obugambibwa okuba nti bwakozesebwa okuddaabiriza kizimbe ku ssomero ly'amawujjo Church of Uganda Primary School nga lipoota eno yakirambika nga bwe kitali kituufu. And we have listed all projects that have been done by Education Committee. All activities are listed inside here, and members, you need to have a look at them. You go and look at them. You also confirm. Tujja kwenviiri tuba tuli mu district state of affairs mu kulaga achievements ebyakolebwa ne balaga nti bakola mawujjo renovation y'amawujjo phase 2 nga balaga kino ekizimbe tikyakolebwa hoyaba tubale kyakolebwa yadde n'ekimu kati naffe tubuuza baba batuwa obukadde 28 tutubulaba tubwakoze ku ground burudawa ate tugenda kulya tula sente bere C5 bayigamba ngo sente zakola akola accountability ngati akola accountability nga mawujjo zakolebwa ngati tiziriyo. Bino bye bimu ku bibadde bireese bakkansala okubaganyako ebirowoozo kyokka kibeewuunyisiza kino obutateekebwa ku byakuteesezebwako oluvannyuma lw'okusaba kwa ssentebe Michael Muheereza Ntambi ng'ayagala byongezebweyo olw'obutabaawo bwe mu lukiiko luno ekitabudde bakkansala. Bwe tubeera nga tulina disitulikiti erina obukulembeze obujjuvu chairman bw'aba taliiwo kitegeeza abantu abana abalala ba sekuritale n'abalala basobola okumuyambako okulabika nti ebyo byonna bigenda mu maaso. District esobola kuyimirirawo nga chairman yekka ye overall ye buli kimu. Vice chairperson ensonga gy'awaagamba bajjamu buuza ebibuuzo bingi byatasobola kwanukula nga chairperson taliiwo. Kitegeeza entebe gy'alimu tagisobola. Batubulidde nga babadde balina ebintu bingi ebyokuteesaako ssentebe byabadde alina okunnyonnyola. Naddala projekiti z'amasomero, amasomero nga Buseenya, Kibyamirizi, Kalonga, Kirumbi gonna gaateekebwako ssente naye bwe tutunulira omuwendo ogwateekebwako nekye baatuwa mu state of the district address tulanga essente zayeeyongeramu mpitirivu okuva ku ze twayisa. Mbadde njagala bannyinyonnyole okuva ku ze twayisa zino endala zo ze baayongeramu baazijjawa nga tetulina supplementary budget yonna gye twateekawo. Ensonga endala ebaddeko kwe kubanga baawamba obuyinza bwa kanso ne bakyusa ebintu bya kanso nti abantu bagenda kusasula mooko naye ate nga ssente za mooko baazisasudde baazijje ku baana abali amasomero gayo bamaze okusasula. Ekirala n'okubanga yavaayo agambe nti agenda kukozesa obuyinza omuweebwa ssemateeka oba wansi ki aggalewo amasomero agatakoze mooko. Abamu bakalambidde nti eky'obutabeerawo bwa ssentebe tekisobola kulemesa mirimu era kugenda mu maaso nga y'ensonga lwaki yalonda olukiiko lwakulembera nalwo oba luyita executive ate abalala ne bakiwagira. Ti kanso ze tuyiseemu zonna okuva emabega chairman LC5 yabadde azenga ya defendinga nnyo ensonga ze executive okukirako leader of government business n'olw'ensonga eyo nze mbadde mpagira ekyokwongezaayo. Waliwo chairman gye yataliiwo waliwo byayagala kwongeramuko ebitaliimu mu state of district affairs so ntusala muntu postpondinga nti ebeerewo. Kati kanso yakuddamu okutuula nga ssentebe wa disitulikiti eno amaze